Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio nzijji kwanjulira. Osuzeeyo otya mpuliriza. Eyakoze olwaleero webali wonna osinzira okuwuliriza. Tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba. Nina John Kakande, nina Haruna Kanabi, Charles Romsha na mulabi waali. Bangambye nti yatuuse. Ye yasoose. Alabika be bagaddewo olw'ejjinja. John buuza abantu. Bannaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusiza nnyo nkyaleero n'embibaza kutuwuliriza sewo bannange abagasimbagane mbatuusaako obubaka okuva e Bugerere Kayunga oba Bbaali Buwungiro batuwuliriza nnyo mukulu Muwonge John awo nayo yampita ne bampa enkoko n'engirya kulammwe Kibazo oyigiriza abantu emize emibi kana abiteriyo mize emibi n'engirya banaddiini naye nno bazimba kyaki enkoko yo nagirya naye ekikulu ne bantuma nti abakulu abo abagasimbagane batuyambe nabo basonde kuzimba kyaki ne mu kuzimba kyaki wandi tukiikiridde ekyo bakanja kubutuusa bana basobola okuweereza obutereevu banajja kyali mutawaana wati basobola ensimba zinkwase oba baziweze ku mobile money okusinga eddala Kanaabi contributing ako ku kanisa si Ecclesia this time kanisa naye nga batusiima nnyo era banga nti omulimu gwetukola watendo. Haruni Charles Kaloli abatuwuliriza abaagalwa tukusinganya b'emirembe mirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa ne tukyali balamu naye obubonero weebuli ate obubonero bweyongera naye mulembe kiguno obutalaba obubonero mulinze obubonero ki ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire naye kimukulu Kibazo kulikayo mu birthday ola eno birthday kwata 7 minutes Gasimbagane 10 minutes abatuwuliriza deni wayomba nenga nti birthday ampuliriza ono kusonyiwa nsigaddeko wabwenu ndabe abajiddeko surveillance ngalo bwodde zimugoberedde abatuwuliriza ojja kunsonyiwa naye birthday afuuse birthday enguudo mu office mu enkolera bazigadde zonna and this country has such impunity and arrogance. Kulo Kibazo tukoze endagaano nga tuyingira studio nti tujja kujja kuyombera wano na kukola ki kaakati democracy consensus kanko wa Kibazo ya mchwazo yanga mtabano yamugamba bine bitale byetu crossinga waliwo pesa omwana ali anyiga generator ready toshimanyi nakiyiga atenga yakikola nga ali mtabano wa Kibazo nga yebwa janga kibaddewo green yenga anyiga ki nganyiga bwe babikola bibeera yonna nti bakuwa gwe pedestrian n'opportunity abantu bali tebakimanyi naye asooka okukimanya ate nakikuyigiriza gwe rembo mutabaniwo kati mutabaniwo abasobola okukola kino walituukira brigadier ali baagala nguudo maniwale mutabani wa Kibazo ye yanyiga abaali batambula ne bayimirira abatambula ebigere ne bayitawo now we need a revolution abandi ye yalowooza nti yeye muzadde yekka abalala tebajja kuzaala katolika zaala era Kibazo siyakira mbuzibu nayagamba mutabani wange ali smart actually John Jennifer Musisinga idie Kampala bwe namugamba why bangambye ebitaala bino bikola bwe biti nambuzani yagambye kono mutabani wange yangambye bukinyiga bwoti ba pedestrian bayitawo
nanga nti omwana mundeetere nti mu rewarding kubanga ebyo bitwagaza bannakibuga tubakoledde basobole kakakyo balaba kati singa omwana wo naye anaagira birthday naye ng'abadde muhoozi atajjukira naawe wali omutungo oli mwana wafuuka lwembo wayambala grenade kyalo kyo ayina ekyedduka so mwena abaana bwe mutyo kati ne muhoozi kabagale mulimba ampuliriza Gasimba owanise leero nzikiriza naye njagala kwebaza mwami Nsereko KMP traffic amidst all this madness mwami Nsereko wa Kampala Traffic Metropolitan Commander has retained his head era mwebaza njagala kirekawo ti amidst all this confusion eriyo omuntu mu police goyogera naye ayina omutwe gwe yagretaininze. He has retained his head. He's very decent, very helpful. Mwami Nsereko webale nnyo. Agala bamugobe. Ate mukoze bubi. Akola mulimu gwe. Ajja kwesanga kalamoja. Simanyi. Aluna amawulire. Perspective kijamulabiddemu. Kimala. Naye katukireka. Biri ku CCTV. Zino wona waliwo cameras. Bajja kulaba Kibazo wabadde ng'oya retaininga his head. Naye ndowooza Kibazo yandiyambye abatambulira nabaga nti enguudo zino ne zino muzeewale. Ampuliriza bw'oba ovuga ku Lugogo bypass ng'oyolekera towards Jinja Road totegana. Bw'oba ova Kampala okutuuka ku roundabout ya Wampeewo ng'ova Kampala totegana. Bw'oba odda Kololo ng'oyina ekirala ky'osobola okukola towards Airstrip, Nyonyi Garden, Wampeewo, Golf Course Avenue totegana. Neno zano bypass na yinzo butawona. Sebo n'ababadde bava wandege ya kutuukira ddala wano ndowooza ku Kira Road. Kakande naye ye yabitegedde mangu n'ayongeramu obudde. Nze nayongeddemu ne neeraga nembaako gye ndaga ndowooza. Manyi bayitani ab'emitwe eminene ngaye batyo bwe babeera abamu twasazeewo kana abyamawulire naye nkulu Kibazo mangu nnyo mu weekend ago mawulire naye lisigadde litunula mu bintu ebitali byanjawulo. Ensonga eyo nnyini kubanga mulimu kwemulugunya nti amakubo birthday egatabudde naye se bakoze gudo mikwano gye bayunyo bagambiko bakoze bulungi okusiringa wayiseeyo nasembayo nkosa express baba bakyayina baba nakani contract msera awo nga tugenda mu kulonda oba eyakola bisiringi bagikoze bajongeddeko sickness ngazi ddala naye ekisinga okuba ekyennaku nti oluguudo oluli lusiwed luleseba pedestrian ne bacyclist nga tebalina at very great risk kubanga nezibadde shuda wazitutte nazigata ku kkubo neŋŋamba bannange ntebe olode ntebe ayiwe neŋŋamba kati batugamba bunaku tutambule very smooth naye teriba wakigererwa sagala kuyita ku express highway sagala kubawa sente tebagala wa gaali tebagala wa boda kubanga balisewo omutoka yekka neŋŋamba nti enkola ey'omulembe ate babagoba mind you bacyclist babagoba yeeri ku nani expressway so now you can't go to Entebbe on boda tobakukkiriza naye mukulu Kibazo awo ennyo njagala okutandikira mu weekend ebibaddewo kubanga Kakanda ajja kusigala nga yeewuunya nnyo era kyabaakolanyikire nga kusalako nviiri envi zireme kulabika bijja no stressinga nnyo. Minisita wa finance Sebo ne ttiimu ye weekend yabadde mu kakiiko soza honorable Muwanga taliwo nga insisting bagalemerako nti bannange mutuwongere ssente ez'okuzimba eddwaliro ly'e Rubowa newankubadde ziri twaziwaayo naye twagala endala era Sebo akakiiko ne kasituka ne minisita ne ttiimu ye ne batuukayo ne basanga nga n'abazimba bennyini nabo bababuuza nga matama butika tewali kye boogera kigambo ky'okuzisiza nga mpulira ng'ekivu anti bakubuuza ekintu nga naawe owooza era omubaka omu yatuuse n'abuuza nti naye wayi bo bano betwogera nabo be basayininga endagaano oba nabo bayinza okuba nga ba victim nayo ya penalty
nga tebamanyi naye nga tubadde tukyali ku mwanyi naye ekyo nekijja naye sebo ekyasinza okuneewuunyisa wiiki eno omukulu Kasayija musajja mukalabakalaba nnyo kubanga naye neyeesaasabaga okulaba nga tewali kantu konna naye awo wenyini waayita buli nnaku ng'agenda okusinkana mukama we era nkakasa nti mmotoka ye ennene alingizaayo mu kibaati asobola okulingiza n'alaba ebifaayo bwe yabadde mu kakiiko ssebo nga tannagenda yabadde ku ludda oluga nti naye mutuwe twongere omuntu akole ki bwe yatuuse ku sayiti ate naga nti ii kisoboka nenzijjukira nti bulijjo Kibazaga nti omusajja mukatuliki nnyo oyo ngamba abantu abamu ndowooza beetaaga okuddayo mukulu Kibazo mubayambeko mukulu Kibazo ensonga ya tocha ensonga ya tocha nti omuntu munnaye aba muntu batugamba abantu baba beesimbu naye kati katubirekawo naye nga bwe musisinkana eyo oli mugamba nti owaye tugendeke Christ the King twenenye watwejjukizeewo eryansekerera nga Kibazo munega Acacia naye bamusibye kati owonye oyiseewo naye abatambula tebabagaana kubanga mukulu nsereko mukulu Kibazo era emmotoka ekyali mu mikono gy'abakulu bajja kunsalira amagezi okulanga etuuka wano ensonga y'okutulugunya abantu abakwatiddwa mukulu Kibazo tujogeddeko emirundi naye era wiiki eno yakomyewo ng'abantu batulugunyizwa naye kyenasembyeyo okulaba nga mukulu Felix Kuraijo baga nti yabadde aleesa abantu abateeberezebwa okuba nti baatulugunya omukyalo oyo eyayogeddwako wiiki eno poliisi beyeeganya abo ekisinga okwewuunyisa nga baga nti omusajenti ate omulala civilian nti batwala ne be balina obuvunaanyizibwa mukulu Kibazo ensonga z'amafuta yagamba diiru omukyala ayagala compensation oba ayagala kufuna obutuuze mawanga gawabweru beekubye whatever it is naye ensonga z'amafuta mukulu Kibazo nazo zibadde waggulu nnyo era wetwogerera nga abasaabaza abantu bagamba ebisale bagenda byongeza ministry yabadde nga naye esimbye wansi egundi nga nti nedda naye wiiki weggwereddeko ng'aga nti kyekyo tewali kyakukola abatambuze babigumire tewali kirala Kakande yeewuunya nnira naye eri awo nalabye ku mawulire agamba nti kaadi yo bw'eba eriko ekikyamu baagala ssente okukyusa kaadi yo bwebanga baakuyita Kibazo mu kifo kya Kibazo osasulayo emitwalo bagambye baagala mitwalo 5 osinga osangibwangaawo mu nsi yemwene eyaffe mukulu Kibazo naye wiiki eno mbadde ntulira bintu ganga sibitegeera bagenda kugula ekyuma new vision yatugambye ekidetecting emyaka naye nga beetaaga obuwumbi bumeka 26 ezeetaagisa mukulu Kibazo mu bumpimpi naye kino abakyala pimpi akozesa ekyuma ennyini akyusize okimanyi nti waliwo abalamuzi 2 abagezaako okukyusa emyaka nga batuuse ku retirement but we need bajja kukikyala enyinga legally can you detect my age we need a police inquiry lwaki kanabi kyasazeemu asembeyo nakyo naye ndowooza sebo ekimu ekijja kutuyamba nnyo kubanga era candidate bagenda okwesimbawo mu bifo ebyenjawulo bamanyi okulimba emyaka at least tukulonye nga tumanyi nti oli wa myaka 9 leka tulima naye bakireese nga bamaze okugyawo age limit mukulu Kibazo nga tufulumyeko mu ggwanga katono wano ku muliraano yaliko president wa Kenya Mzee Kibaki Emilio Mwai Kibaki olunaku lw'eggulo Mukama yamulunje mu nsi naye nga awezezza emyaka 9 naye nga yawummula dde obukulembeze neyeewumulira olubiri lulamba ekisinga okwewuunyisa mukulu Kibazo ku lubiri olwoyogerako ng'oyitawo nga tewaliiwo nnyo kikola ki ekyewuunyisa
nti ojja kugaanibwa n'obwoba oyagala gandi osobola okukyamayo n'omubuuzaako Gasimbagane katusabe naffe tulabe bye biva Emilio Mwai Kibaki ndowooza yabadde second last of the core Kanu group eyafuga Kenya simanyi ne Raila okay bogamba second last ekitegeeza ne Raila ali part of that group naye asobola but Emilio Mwai Kibaki was even Uhuru was also in Kanu was the first chief executive wa Kanu bwe evolving okuva mu Kadu nefu ngemaze okumira Kadu yegimira ne Emilio Mwai Kibaki ng'ava Makerere kankubuulire omukulu oyo bajja kumwogerako bingi naye ndoza standard I think it was standard nga yesimbyewo kuwa ndo tamu eyokubiri bagenda ne bamukolako history nagamba nti kati twesinge Mwai Kibaki yaani omanye nti Kenya weeyimiridde ku byenfuna oba oli bulungi oba oli bubi brain ya mukulu oyo Mwai Kibaki naga tujja kubaninga mu series buli nnaku tukubala eddoozi bakubayo party emu nabagamba kale wama mufuga Kenya mubiddemu byemujjukirako bibiri ng'alinga ng'oli gwe baakubira yanga nti Mr. Swan, so do you know who the president of this country is? Yes, sir. Oh, I thought you didn't know. Nino kuddamu nkunnyonnyole. Namulaba ng'alayira kuba president naye nga okugulu bali bakumenye kwali mu plasita yali yaguddeko accident that is his first term the unbogable campaign kati ogwokubiri badikirali nga ogwokubiri Kibaki tosha bamulangire bano ono yali alangirira tewayitawo dakiika ttaano there was no traffic jam there was no Mo's birthday party ngeri amaze dde okulayira Kibaki tosha then ekyokusatu omukyala yamuleeta press conference namugamba ogamba tewali mukazi mulala ngeriyo lyagambye nti mujjawe andi New Vision bebaalepuka nti alina mujjawe naga nti jangu obyogere nze gye biva simanyi oyatire n'akamwako nze gye biva nze nali simanyi gye biva naye kyenalaba era standard wamma ye yabitandika olugambo lw'amawulire byagasimbagane nze kyenalaba ng'alina omukyala ku press conference gaba sina toyinayo omukazi mulala kati byogere bannange siinayo omukazi mulala yongera kukola kiri ekirala nti it is only Lucy alachola yono yeka kati omukyala nze nga kyenalaba omukyala najja n'abulira bamulira now you ask mubuuze because sagala mudde muganza olwo omukazi omulala mubuuze wuuno ayinayo omukazi omulala nengamba oyo omukyala mukiga ajja yalajana I have only one way no other ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire mukulu Emilio Mwai Kibaki awo mule musajja yasomera wano waffe Makerere ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire basomera mu klasi ya byanfuna yemu yali minister wa finance Kenya yali vice president oluvanyuma lwa attempted coup mu 82 ye ne Charles Njonjo abali balowooza nti be bannanyini government ya Moi the Duke of Kabetshire
Charles Nyonjo naye mukulu n'abawerekereza nga tukyayogera ku nsonga n'agenda founding ekibiina nga bakiyita DP. bw'otunuulira Kenya ne Tanzania ndowooza tufuuse bwe tuddayo mu eri East Africa yaffe gye twasomanga mbe ennaku zino bw'ogidrowingira omwana aga nti ate n'empya nga ndala yagaziye ne yeeyongerayo nti Kenya kati Kibaki ye president ndowooza okumeka wakusatu Uhuru kuba abaali addeko abakulembeze ne bafa eggwanga ne libaziika. Tanzania ndowooza baweze nabo baziika Nyerere ne baziika gundi Mukapa Magufuli kati fene tusigala ngambye East Africa ya onoonya n'abafu baffe wano Professor Lule twamuziika wano Professor Binayisa twamuziika wano Mutesi yes twamuziika wano Dr. Apollo Milton Obote twamuziika wano twamuziika wano ne Titokero twamuziika wano no naye Paul Mwanga de facto president twamuziika wano ne Ddala njikubaba ate nono yamazodo okwekiramu oli awekiramu munziika nga mu uniform kati kyasigadde kutubuulirawa Busimba Gasimbagane Ne Bannamawulire John muve wa Emilio Kibaki tukomewo Uganda last week yabayomba nange kuteeka lye mwanyi naye nalitereka deliberately tunabansonyiwa guno mulanga njagala gukubira eri bannaffe abamawulire programu eno bwe tujja ne twogera oluusi bagikozesa recording ne bajjako ebyo ne bakolamu amawulire kyekitayi kubanga bye twogera bibeera by'abantu bonna naye omulanga gwange guli ku kimu nti tukwotinge nga bwe twogedde n'ekyokubiri ne Gasimbagane wa attributing nti bwe babadde bali ku ki ku Gasimbagane oleme kubanga yagenda nti wazze wange n'oyogera nange tobiteeka ku Musana because kibazo kyaba kati ajja kulengo aze complaining nga ekyo complaining n'akirikayo kyotubulidde wabwere kitubulira nga bwo complaining Musana ajja kulengo koyo nga sasi yayogera bigambo ebyo ebyakaterega babimutaddeko n'ebyange ne babimuteekako kati nengamba ugwe mukisa gwange ebyange badde bisikako omutwe oli abadde n'ekisa n'abiteeka kanabi ogwe mukisa gwa kanabi eri omukwano gwange yambuuza lwaki namala program namba nga ensonga njitadde ku nsonga za Busiraamu naye ndoza program yonna teyaliko ekyo John Penalty tetugenda lubowa manyi nti obadde ne detail n'obudde obwetegereza ebintu bibiri etteeka ly'emmwanyi the Coffee Act okay n'ogattako endagaano yaffe ne Vinci Coffee okutunda kaawo ebweru wa Uganda bwe nava wano omwami omu yakitwala ng'omulimu gwe n'atambula asula mu Kololo omwo omusajja mukulu wa UPC Kaswa musajja mukulu yali minisita wano n'atambula bigere n'atuuka gye mpakasiza Professor Yohana ngambye nti omwami omu musajja mukulu asula Kololo period nga yaliko wa UPC oba wa UPC ate yaliko minister achakkiriza nti wa UPC n'atambula najja nanyinyonnyola nanga nti ekisooka nti endagaano zino ze mukola nti the last time you disbanded Coffee Marketing Board ti mwalowooza mu butamanya bwammwe nti Coffee Marketing Board omulimu gwayo gwali gwa kugula mmwanyi kuno nti no the job of Coffee Marketing Board eyali esinga obukulu yali yakufuna katale ka mmwanyi kagwanidde wabweru wa ggwanga nangamba nti wakati mu mbeera esembayo obubi mu 1982 nti yali cabinet position era nangamba nti ezempapula bazideclassifyinga mwami Kibazo nkusuubira ku level yo
okugenda kati okebere ebyafaayo bya cabinet nti mu 1882 nga Apollo Milton Obote Opeto nga ye minister wa finance nga Kamuntu ye deputy we nti baatuula mu cabinet ne ba resolving omwaka ogwo okuholdinga emmwanyi nga cabinet nti Coffee Marketing Board emmwanyi zaffe z'obadde oteeka ku katale olw'ensonga ze baalistinga ti linnyamu zikweke nti era baagenda okumalako omwaka ng'emmwanyi zifunye ebbeeyi emirundi 3 ku bbeeyi ze yandiguze mu katale k'ensi yonna nanga nti baatereka emmwanyi mu biyumba Mombasa ku street number nti ebiyumba byonna nga bya Uganda mukulu ono bwanyinyonnyola nanga nti ebiyumba ebyo emmwanyi zonna twazisibiramu ne tugamba nti zibeere wano tulindeko aga nti baafuna ebbeeyi emirundi 3 kitegeeza nti bwe baba baali mu nsi bagigula $2 emmwanyi bagitunda ku 6 nanga nti ne kiimpactinga economy mbuna abalimi nti naye wano teriyo mulimi yeekanga nti ng'emmwanyi zange tezikyagenda nanga nti kakati omulimu gw'okumarketinga coffee wa Uganda nti newe mukayanira kakati teguyina banna Uganda yangambye okundooza okujjako Bugisu cooperative something kanabye ono naadde mugamba namenyera ne etymology ya company obufo n'obuddo nangamba kyagalanyi mu Swiss Yuga Kofu kwabadeko aba Swiss ku banene 5 kuliko company z'aba Swiss 3 kibinge yani simanyi oba kibinge y'omu ku banene 5 the biggest 5 players in Uganda is I think kuliko Yuga Kofu kuliko kyagalanyi kuliko ataba mujjemu bamwitani mbera bidenja bajukira mukuru professor ngana izo yogerako ziri mu deep state yagenza okumbulira nanga nti 3 kuzo z'aba Swiss 2 nazo za abazungu ndozemu yabade yaba Germany nanga nti kati abakutundira emmwanyi nabo siba kuno n'amaliriza nanga nti ekirala ti abantu mubanyonyole ti enjawulo lwaki ensi yonna bwekama amafuta tebagatunda nga finished product bagatunda nga crude oil nti crude abeera akyayina ebbeeyi obeera okyayina capacity okumukyusa omukole buli kimu nanga nti lifeline ya kaawa omusiike eri limited mukulu professor sijjukira myaka emeka je myezi emeka gye yaŋŋambye neera bwe nakyuse mu ofisi yange nabaddemu ne kaawa kuba namufumbidde ne kaawa ku coffee maker nambuuza uno omujjawa ne mubuulira kati nabaddemu nga bansaplayinga paketi nnyingi nanga nti kakati eri ti togifumbira abantu onaawe tomunywa gwe ayagala eggwoowo lya kaawa oyo yayitako era nanga nti ojja kuba onywa kala kati nangamba nti kyekizibu kyogenda okufuna nti ne mukyala Pineti ne bw'omuwa olusa akole kaawa ali finished nga avudde wano amuteeke katale k'ensi yonna nti asobola kukikola and I found this very interesting asobola kukikola ng'amaze kuva mu katale Romshana n'agamba nti mpaayo emikebe 3 Kanabi n'agamba mpaayo emikebe 10 Kakande bweziti nti mpaayo capsule yangambye nti coffee capsule yesinga okubeera expensive capsule ezo nazinoonyako wano okumala omwaka nenninda omuntu azindeetera okuva South Africa nemugamba waaye nina ekyuma kikozesa capsule nyamba ondeetere ate yandeetera n'azeegusa kati yagenza okumbuulira nanga nti n'ebyo byonna obikola on condition nti the finished product has a market otherwise teriyo nsi erima mmwanyi egenda kugamba nti ffe tetutunda green beans kati ebirala bye yanyinyonnyodde bya bufuzi naye
nafunye information okuva omukulu. Of course the But I sent you that information. Statement esembiyeyo ku Kibazo Karoli yawandika Karoli Karoli wa Paulo mutabani wa Paulo. Of course mukulu Kibazo point esembiyeyo naye ate ku reinforces your argument. Mwaka gumwe ebiri twakuba story nga nkyali ku New Vision. Twakuba story bayi twagijja ku international media nga Uganda ejewo India nga main supplier we mwanyi green coffee Italy. Mukuru kanavyo na aswanya mawulire ba story yagira bati. It was a big story mu business section. Na yenga logic ya yeri era bakunganya ba editor bakunganya ba business na bagamba nti this ought to give us some lessons. But twogere nnyo processing coffee here, roasting blah blah. India ya kwato olugendo negamba India yali singa yali number 1 supplier wa coffee. Really? Yes. Oh, Italy. Kati abayindi namwe bagamba nabafuna olugezigezi smart ne bagamba nti lwaki ddala batuseera naffe tumusiike tumurostinge tumanyi omuyindi ayinza okulima okurostinga coffee twaguze roasted coffee. Abayitale kansoncho n'omukyala mu Italy abayitale ne baswitchinga naga nti sorry omusiise simwagala kali tugere Uganda kubanga we can easily access green coffee elsewhere. Indeed. Toyiweka gwagala okugaba toyina nkizo tujja kugenda Uganda tujja kugenda Vietnam tujja kugenda tumufune. Era ne baswitchinga ne bava ku India ne batandika Uganda nefuuka number 1 coffee supplier ku Italy. That's 2 years ago. Sisi ntu ya miaka 10 egise nga bo bagamba sitwagala wo ali roasted. Kati banange ne bagamba nti fwe ababeera no ne twogera ebya nti to roasting tutunde value addition nti tulina okwegendereza kubanga oyinza okwekanga first of all tolina monopoly supplying green coffee nti nze bwe si mukuguze tolina gy'omujja kumujja therefore ojja kubeera kuwange nti tugende siro that direction. Tweme kwesanga mu buzibu nga first of all na Uganda banywa coffee okuja kuma miji singa bana Uganda bana banywa coffee nga Kibazo, even if they are taking just 25% coffee Kibazo gwanywa singa Uganda is a big coffee consuming. Yeah, but kyandibadde yes indeed but kyandibadde era Uganda esinga kwagala kutunda kaawa emitala efune ensimbi engwira. You see ate kakati by the way ebigenda mu nsi byansomeseza esomo ebiri mu nsi kati isibo tunwira conflict omwezi tufuna lessons mitubaawo. Conflict eri wakati wa Russia ne Ukraine yanji tusomeseza ki ne boko okola MOU ne foreigner osoma oyiga muki ekireso obuzibu mu nsi zaffe kiri kimu kyokka nti amawanga gaffe tetulafubanye tetukoze nteekateeka efuusa bannansi si bannannyini abalina abeemala abalinawo ke balinawo okay
bw'oba olina amata mangi noga nti tulina surplus naye surplus abanyweddemu amata e Kampala benkana wa obungi mu Uganda banywedde amata benkana wa okay gwe noononya akatale nti amata ogaweze mu America amata ogatwale Zimbabwe amata ogatwale Kenya okay naye nga consumption yo as a country you see lwaki abantu wano eriyo katuge amatooke amatoke gagende bweru naye production yenkana tuweerezaako mu bibox naye omulimi w'amatooke alina loss sirowooza nti alina loss kubanga professor wange Mwamudani agambanga nga atera nnyo like his slogan they produce what they don't eat and they eat what they don't produce ye focus yaffe nti buli wogamba nti oyagala $, nti njaga kufuna $, zikole ku bino soko okuletinga Uganda with 40 million people Jono nzijukiza eriyo omukulu eyatuwa ebitabo bw'oba obijjukira bw'oba wafuna omukisa n'osoma ekitabo kye bw'aba akunnyonnyola emboozi ye n'ebimuli aga nti awo waaviira mu bizinesi y'ebimuli mukulu wava muno yaga nti bwe yatuuka mu katale akatale ke exciting oluvannyuma ebimu ndooza nanyumya naye emboozi ti akatale ke exciting kasobola okuguza naye akatale ka cartels ziri ze zinnannyini katale naye bwe bikuddibako wano Kanabi tabulangako bimuli we simanyi nti Kanabi yatwalirako Hajati buke y'ebimuli namugamba nti Hajati kwata okukifuna wano badde omubuuza ng'olaba bano wano badde omubuuza Kanabi ebimuli bigula mmeka muntu afudde era balima ebimuli basabirira bantu kufa abanene kubanga abamu kufe ezevo yaffe ebimuli sirowooza nti ngenze yensi omukulu gye yali annyonnyola naga nti kati bw'oba obirimye lwe bikuddibako bw'okyuka n'otunula eno babitunda ku Shua House wano ku Acacia ne wali ku Christ the King we tugula reef nti nga bwaweddeyo teri yagula bimuli ennaku zino n'aba ofiisi bw'oyita mu ofiisi eziwera kusangako ekimuli ku mmeeza bwe mawulire nga omukulu Sekkeba Drake ye mukuŋŋaanya wange lirigyasire nga ku mmeeza ye kubaako ekimuli lirigyasire naye abalabana ne William Pike sijjukira nti balina ekimuli ku mmeeza naleetako olugezigezi kakande nenkigula mu ofiisi eri open to the public omulundi nagenda okumalako emyezi 2 nengamba naye wait a minute kamala okugattamu kunze bireeta emmere bwe sibiteekawo mawogo ahabula mukulu kakande you remember Joan Lwabyomere nnyo manyi bulungi Joan naye mu CH was my name kati namutwala mu external security I think as deputy director general no they was full director no kati ye mu budget yateekamu okugula ebimuli katono wamugye kweddiba ne auditor general yayo nagamba exactly kati that's where we are at kyekiri kyonnyonnyola byolima mubikozesa oba mutunuulidde katale k'emitala kakati ngokudda ku ndagaano ye situation eyali ku vanilla of course abalimi bawana aba vanilla tebamanyi naye omukulu omu okubasinga okuexportinga vanilla yaga nti ekisooka nti eno windfall gyofuna omulundi ogumu zino ezijja ne zikugwira nti leero vanilla kiro egula emitwalo yatuuka ku 3 n'omusobyo nkaaga nambuuza nti vanilla akola ki kati mpuya mbwayo 15 konze kiki konze simanyi nti vanilla kawoowo kawoowo nti gwe bw'otwala mutabaniwo okugula ice cream naga nti njagala wa vanilla bamugamba nti leero tetuyinaawo vanilla oba ne bamugamba nti vanilla nti wa mitwalo 3 akakebe nga wamuwadde 15,000 okugula akakebe ka vanilla akomawo naga nti dadi nyongera 2 ekitundu oba aga nti mumpe strawberry akyusa bukyusa naga nti olw'okuba nti tekiri essential nga ddagala nti kawoobuwoowo naga naye ate ekirala olina okutunuulira akatale nti buli lw'okanyigiriza ennyo nga bagenda bakolayo synthetic akawoowo nga bakakola mu laabu ne chocolate takyali exclusively cocoa
kubanga eriyo abamu duplicating nga bakozesa birala n'ennyama by the way beef musezi mbasanze okukola enyingiri lab made beef atanatuka katale joni nga tuze katale sebo mu Bulaya gyali naye ekikulu kiri nti okudda emabega ku ndagaano eno gye tuliko ey'omu Italy ogaa nti Coffee Act n'endagaano eno MOU oli yabuuza nti MOU ebeera enforced olinaga nti ne bw'obanga endagaano gikoze yakamwa sebo eriyo circumstances where it is enforced bwe nagenda okusoma MOU nga kindaga nti batandika ogenda mu ddiiru eno nga ne Coffee Act tenabaawo ne kindabanga nti abali emabega w'ekintu kino n'okuleeta etteeka ery'emmwanyi erifuga emmwanyi okulima n'okuddiiringa n'okubeera nga oli mu busuubuzi bw'emmwanyi balina olwedde ekigenderera. Let me confirm it for you because nakikozeko research bwekityo bwekyali so etteeka ly'omwanyi liva ku mukyalo ono but John okay naye nga thinking kati you are too diplomatic liva ku mukyalo bagenda n'okulikola nga tebalina na definition of grade 18 kumanda nakigoberedde kakati naye nga bw'otunira etteeka of course lyatuleetera ebizibu nga tuli mu New Vision kubanga etteeka lwe twafuna bill coffee bill bwe gyogamba netugikuba ntunyonyola ensi biki ebigirimu ne babaawo abantu ne bavaayo kakati abaali baminisita ba agriculture mukeere nabategeeza omukulu nti by the way omanye abasabotaginze coffee bill nti Kabushenga and his papers nti bebagenze ne bawandika nga bainsitinga nti bainsitinze nti ogenda okulima emmwanyi ojja kufuna license naga nti si license tujja kuwandiika naye si license naye nga ogenda okutunira both ways kyekimu kubanga bw'otaka kuregister nga tosobola kukolaki kubeera mulimi wa mmwanyi tosobola kubeera mu katale ka mmwanyi tosobola kukola naye nga kino etteeka lyawa gavumenti engeri gyekola mu regulation ekitali kibi naye regulation ezo nga ziri intended to narrow the actors bwendowooza mukulu Kibazo tokikomya ku mwanyi zokka by the way singa otunudde ne weegendereza nnyo etteeka ly'ebyennyanja Romshana ono yaliyogera ku ebyennyanja actually Romshana teyayogera ku teeka ye yayogera ku enforcement tebanayiteeka mu full force naye etteeka ly'ebyennyanja liri essentially egamba omanyi bano bajjawo fish bataddewo coffee fish liri exactly the same mukulu Kibazo the same spirit waliwo nankene ekyennyanja kyotera okwagala esaagala twogere gye kiva baleme okubagoberera oli yaleese kata abantu ababadde bagenda okugula ne bedeployinga ku nguudo to protect the supplier because tebabakkiriza to smoke fish you get now kati oba tokkiriza ku smoke fish oyo anaagireete ate Kibazo akole ki yes so kati b'abantu now the consumers here in Kampala abaagala ekyennyanja ekyo they deploy n'amayinja n'emigo nga bakuuma supplier you can't believe it and now even supply it's on the list on list it's on demand balina okuregistaringa najja nga aliridde kubikuwa because bali babanyagako so baagala kujjamu all these guys who have been distributing fish naye nalabyeko ku social media ng'omuntu omu tesinala kukakasa bulungi ng'omuntu omu agamba nti gavumenti yagaye nti ate etaddewo akakiiko mu cabinet baddemu okwekenneenya MOU eno n'ebigirimu naye ngamba nti ekisookera ddala nga temunakola MOU naye instrument bigera mu cabinet
ekintu ekiri very far reaching. Mukulu Kibazo, in first time genda bye government ya Uganda ngekoze etteeka ligamba nti ono ye munafe investor n'abakozi bakozesa tabasasulira NSSF. Kyategeeza nti government ejja okukwata mu nsawo ebasasulire NSSF effectively. Government will be underwriting. No. John, the expatriates tebali expected kusasula NSSF. Yes. I'm not saying that. No, this is not for expatriates. No, the NSSF. No. I think the argument is John, you need to read again. The exemption is for the expatriates. Chili, you need to read back. No. You need to read back. I went back to it. The expatriate, but he waived of NSSF. Now, pay era bali kati effectively bo tebawa musoro nebo bawa except spending here. Yes. No, even wait, they are also exempted from VAT of any kind as long as eventually bagura. Assuming nti baleso omukozi wana agama nti nze tamu zange zino kunzikiriza okunywa beer. Bagura beer. Ayina okufuna VAT refund. Kitegeeza nti taxpayer nina okumusasulira VAT ku Uganda wagiwe ganywedde. Okay? Hegamba naye ogamba nti tugenda kufuna muki. Okay, the question is tugenda kufuna muki. Ono omukyala gwe babembeze first of all tana proving anti the serious investor kubanga project bamweri eri ekyatudde tetugambye nti bannange omuntu ono gwe tulese mu Europe ye giant nanyini ye giant nomanya nti okay Nescafe nti Nescafe gwe tuwadde ddiirwe eno nti amanyiddwa he will market our coffee naye talina wali ato talina mu coffee business naye nomwa these concessions. Then the question is eri mbadde mpuliriza abalanga abantu babuuza naye incentive zino bwoziwa Kibazo nga Kibazo gwoziwadde omulimu gweyagala okukola tagukola ayinza okuba nga tamanyi katale gye kali okujjako ogamba nti oli wakala baga nti mweru naye si beeru naye tubaga nti beeru okujjako ogamba nti oli mweru oba nti ali mu corridors of power. Agamba abantu abamu nze manyi suspicion yange eri nti ku kino mukulu Kibazo nti ddala ekituufu oli yennyini yeye oba oyo gwe tulaba alina amuli emabega aga nti Abannayuganda bano ngo nobakwata jukire batunda UCB batuleetera ekikampuni eky'Emalaysia n'omukulu n'agamba nti agenzeeyo n'akiraba n'ategeera nti kampuni eri solid naye ogenda okwakkana nga abantu abakiguze wano bawano olabidde katosi B'Amerika bajja wano bafuwa oluzungu nga lwinga lulwo nagamba wano nti endagaano teyimirira nga gwe twagikoze naye taliiwo ate nona yabaleeta gwe nga oyagala luguudo sebo mukulu Senkeeto nga naye afuwa oluzungu bwa Kimerika ayogera mu nnyindo naye ogenda okakana nga kiwaani nga butuufu abantu abali behind the whole thing bali bafuna kaati yaabwe n'abandi bafuna kaati yaabwe omulimu omusobola kwaki kati n'okwebuuza nti ddala ono yazze oba abamafia ba wano be banoonyezza baga nti omusana ono bw'anaaba omukyala omuzungu ono ate nga muyitale omukazi najja n'afuuwa ate obuzungu bwabwe babayitale banankani babitege tebanyi luzungu bulungi naye napozinga awo nga baali mbano tajja kuzimba eddwaliro specialized kiki eventually tuviddemu awo naye nga oyinza okuteebereza nti ndooza abawano because got a many definition ya specialized hospital really because how would you build a specialized hospital owo ine kizibu kyensigo owo manyi ngenda India kyobo ononya India is a consultant and the machine owa tononya bizimbi title ntalina sente nitalina aliwo
huyu mcha ne bandi badazina you'd still have to use consultants abali munsi. Of course. Those who are tagenda ku manufacturing our own consultants. Of course. And sometimes the machines can be. Of course. Mutufu. To me, chandi bade much better. Singe ensimbi yazikwata, government yazikwata. Neziwa UBDF nibazimba some of the best. All you need are consultants and machines. Murago weiri. Yeah. Mfukwanga ba consultants bafwa nene mpwida bakabuka baganti. Singa twalina ebyuma ebyo na doctorani ODM. Ngaganti unfortunately kino nga tulina kukikola kino nga tikitusobola okuba obusobozi bwaffe nenga knowledge bagirina n'obukugu babulina naye nga ekyebuuzibwamu byonna mukulu Kibazo abantu abatukolera ebintu bino eno Bannayuganda oba si Bannayuganda batune general yakugambye yateekako yagamba muteera bamu kikontana n'amateeka ga Uganda naye teyeexamininga kiri pro Uganda or not. Gasimbagane ne bannamawulire ono ku radio Simba netakikalooli lwomshana omanyi mbadde nkebera amakampuni amanene 10 agasinga okugula emmwanyi mu nsi yonna nga tomanya nyinza okuba nga peneti oba pineti namubuuka bubuusa Starbucks yasooka waggulu then abalala ne baddirira naye of course amakampuni agasinga ga America South America ne ba Europeans balabika be basinga okunywa kaawa avaako awo nga tava mu ezo continent ebbiri ali Australia tali China tali Asia kati awo we tulina okufitinga peneti talimu ne company teriyo one of the top 10 nga ye Italy but the question is can you access the big boys in the market nze chenali nsuubira Uganda okukola singa zino concessions yabadazi wadde global #1 Starbucks to do what namuwa concessions nti Starbucks yagenda okugula emmwanyi zammwe zikitegeeza ziva wano zituuka mu chain ye across the world olumu erinnya onaga nti kale emmwanyi zaffe gye ziraga weewaawo naye ono ddiira bwe bawadde kakande kyagambe oyo Starbucks oba ani amanyago ye tayagala kofi atayina kawoowo kyayagala mu kofi kali kawoowo muwe agendamu amwesiikire agifune ng'eri fresh kiri kati gwe ono ye kyayagamba njagala ate sebo kyesogedde omukyala omuyangamba yali Sweden eyo nanga nti by the way nti okimanyi nti wano e Bulaaya abantu ba specializinga oyinaafuna ne degree yokusatu mu kusiika kaawa n'abanga mu kumusiika ekyokulabirako ekyanga abantu baffe kibayinza okutegeera ng'oli wano e Kampala meya wa Central Division Uhuru ndowooza family yonna baspecializinga mu kufumba piraawo goyinza oga nti nange nina omuceere kanfumbe Kanabi ali alina okumumanya oyo Kanabi so alina okumumanya nze mwanyi zino naffe zono zoga nti gwe oga nti naawe omanyi okusiika naye osiikanga Uhuru bwasiika piraawo we oyo atutwalayo tugende tumukoleki tusobole mpuliriza Gasimbagane n'oyo ajja musiikira emmwanyi tetwasanga naawe China gye bantu nga bw'okwata wano of course response yo ndaba wana abampereza messages banji naye mulimu ekintu kyenazuula nga kiri very interesting the chain Uganda lately okwaccessinga akatale e Europe akemmwanyi ebadde ekola bweti ebadde etunda the bulk sienna the bulk of our coffee bwatuuka e Mombasa talinnya mmeri kugenda Europe abadde agenda Sudan Khartoum that has been the major import Khartoum of Uganda okumala emyaka 4 oba 5 ye biggest buyer wa coffee wa Uganda Khartoum ate nga tebamugula bali bawarabu kumunywa wali e Khartoum nabo bamugula ne bamuteeka mu gunia ne bamujja mu ezimu kuze tukozesa naganti eno si nnungi nnyo ku health nachi ne bamwongerayo n'agende wa Mubaraka emisiri wali ani kati LCC LCC General LCC n'atuuka ewa General LCC Sisi
yensi emu kuzisinga okutunda kaawa mu mawanga ga Europe kati si omu kubasinga okulima y'omu kubasinga okutunda mwe bwe mulima wano Congo Eastern Congo Uganda ebitundu bya Chad sategedde wa Chad gye balima kaawa naye bangambye nti ebitundu bya Chad birima kaawa oluguudo lwa kaawa lwonna lugenda wa General Sisi bwe batuuka eri bo ne basiika era agenda okutuuka mu katale eri agandi eddekende sigwo eddekende lyeryo anti era omwalabu amanyi n'okumunywa actually by the way eddagala eddungi bwe oyagala eddagala eddungi eri pharmacies kati bagamba river Jordan river Egypt yes kati olina okunoonya engeri Jordan ne Egypt gye zirinkinga n'abazungu because bakkiriza ebintu byabwe okuyingira mu buzungu of course totateekwa kubuusa maaso mu Kibazo nti ensi ezo ezisinga obungi abazungu baziyingira oluusi bajja bakuteeka amakolero oba mu Algeria oba mu Egypt oba mu Jordan oba mu Saudi oba wa oba South Korea naye nga essentially omujapani omu yatugamba yali minisita yazze wano kugulawo commissioninga bridge empya ejjinja omamuliro omu yali trying to become smart namugamba naye mmwe temweraliikirira ebintu byammwe Uganda egenze nnyo China omujapani n'agamba nti nti ffe tetufaayo ffe nga bajapani tetufaayo genda ogula ebintu Denmark genda ogula ebintu China genda ogula anywhere what is certain nti buli product gy'ogula erina Japanese parts no matter the source. Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ojiko hanjulira John Kakane Haruna Kanabi ne Charles Bomshana ndoza bali abalala baba wangada ku baba mazo muli ate bazze obuzine bebaka bayinza okubanga traffic jam ebakwatide mu bus de Karoli mukulu Kibazo mbadde nkusaba nze yingire mu agreement naye nga sina kuyingira mu agreement ku bintu by'omwanyi nayogedde ku ne export omu waliwo nkitetendense ejja mu banywa omwanyi Bungereza mu bazungu nga baagala kumanya the story behind the coffee Elia kugamba nti bw'ova ku program mbuulire Joan Rabyomere gyali ayagala mulabako of course it goes with fees so mukulu there is a story behind coffee ntoli waba ine edduuka ye nga bw'ogirabe nga Ban Cafe nga ayagala ateekemu asaba he requires abamuwa omwanyi bagende ba interacting ne farmers babawe story engeri bali gye banywa omwanyi ne gukyusa obulamu bwabwe ng'oli omuzungu ayagala anywa omwanyi bwagunywa oli ayagulimye the farmer omuzungu ayagala kulaba nti life ya farm ekyusi so bw'oba olina video ezo ebifaananyi mu coffee shop yo otera Charles kankugondezemu bagiyita coffee safari era ebimu ku tourism gwe tutunda wano mu kitundu kya Buganda mukwano gwange Michael Kijambu dira mukawa yali atunda the coffee safari kwata ba tourists ku lunaku olumu olwa wiiki n'abatambuza olugendo lwa kaawa gwonywa atambula lugendo lw'enkana ki abasajja abava e Bulaaya bali very careful that oli yajja kuno n'agenda okulambula essamba za chai sigenda kwogera kampani ya chai n'asangayo abanoga chai nga gloves zakaddiwa glove kati nga abakyala bali bagamba nti nze okwambala giraavu chai noga mutono okusinga engalo enjereere
kati ebiglove bizitowa kati baagala either ezikaddiye oba engalenjere kati nabikuulako abamu nga bakozesa ziri enkadde ne banoga sajja omuzungu oli bwe yagenda n'akola lipooti yaga nti mwategedde it's appalling abantu babayisa bubi abantu embeera gye banogera mu kyayi sebo twatuuka mu auction emambaasa ne baga nti mutulage kyayi ava waaka n'abi limited yaluwa auction ng'olina okulaga nti ono kyayi waaka n'abi limited ng'oyo bamuzza wabbali ku auction tebamugula so it's that bad with them baga nti ezo blood diamond abazungu abo abamu bakyo asi bonna by the way bwe bakyo ne bagala kulaga nti they care naye oluusi bira justifo kakande of course nabuuza oli nti naye kyayi ono kati bw'adibirawo bamala ne bamugula ti kati oyo tebamugula nga premium product bamugula nga ndibota muguguwa mukati gwobeera oluzinze ebbeeyi ate nga bafunyeemu ekirega motivation yaabwe yakufiiriza bafune kakande tokinafuya sagale no tokinafuya tokisagiramu it's very serious because kayakawowa kali mu kofi sigo wakateekamu nanyini nsi katonda nanyini nsi katonda yakateekamu obuyinza obwekitiibwa ate owekisa now kati n'oli omuzungu waliwo abategeera abalina omwoyo omulungi nagamba nze saagala gwe middleman bwali wakati ne gavumenti zammwe mubbe omulimi because kaawo omulungi ono gwenywa ava mu mulimi so omulimi afunamu now kati kibazo kyenjazaho okulaga kiri nti abasuubuzi abangi abali mu mwanyi the exporters bana abatono not the big ones awo wakolera sente because they are able to bring the story now bw'ogamba nti oleete main actor nga mukyalo ono kiri ogenda kukitta she's not going to do the same one talina capacity ekola ekyo and ogenda kukitta ate mwe tubadde tufuna sente nyingi nnyo now go to nkwadde ebbaluwa eya UCDA Uganda Coffee Development Authority na nkwaddeko kopi nemukulu Kanabi yes bongeza yes up to 2%. Now double yes it was 1% kati bagikoze 2%. Ekitegeeza buli lwobo twalo omwanyi gwa $1 million bulaya bakujjako $2 buli $10 right $2 buli $10 one question number one zo tuina accountability yazo ogo musolo yes can't you know it's going to UCDA yes we now need to find out oba zigenda mu Uganda Revenue Authority and the Consolidated Fund ate batsobola okuzigoberera kizikola one for the benefit of the farmer bwanga subunyaze ekyo kimu. Now let's go to article 421 simanyo batu nasobola no yendagano because majagana to discuss the agreement. Article 421 and article 422 eri because there has been whatever gambo bibiri ekigambo ekisooka is reasonable measures simanyo obojifunya mukulu Kanabi for the benefit of listeners nti ono omukyala nga tanaba kufuna mwanyi gwe yeetaaga Uganda government eja kukozesa kyona ekisoboka including reasonable. Now antoma ibigambo ya reasonable force include kuba basasi gwe kasoulira reasonable gatako kigambo force anti si kati bamanyi bano bakolesa force kigamba government of Uganda undertakes kigambo undertakes mayo bandi kweyama that it will take all ejja kutwala okukola kyonna ekisoboka yeeyamye okukola kyonna ekisoboka take all reasonable measures to give priority of supply of coffee to the company and
before registering any contract or acknowledging any arrangement for the export of coffee beans. But that, including screen 18 and above. Kati mukuru kakande. So that the company will have ample supply. Very good. Kati mukuru kakande. Now there are two angles to this. Let me cancel dealing with the first angle. Government teina mwanyi. Ogwayo ngomwanyi. Chuchimu. Therefore, bwe government ejja kusala amagezi gorono omukyala abere n'omwanyi. Tegenda kumuwa gwayo. Egenda kumuwa gwani. Jukira government teina capacity egenda kufama nte mujireyo omwanyi. Post egenda kukola ekyo. So government egenda kugenda ku kanabi. Ayaguza omwanyi from the farmer. Kati wawule bigamba byakozeseza wano. Reasonable contract. Reasonable measures to give priority. Yes. And supply of coffee to the company. Genda maso yi. Before registering any contract or acknowledging any arrangement. Very good. So kati kaka Kibazo tokkirizibwa under the other law okutwala omwanyi wa bweru nga UCDA tekuterere mu stamp. Correct. Yes. Kati UCDA kyegenda okola administratively. Every coffee dealer. Yes. Si twayoka. Buli omu yenna agamba nti nja kusuubula emmwanyi mu Uganda. Yes. At any level. Ajja kukola license. So now they are going to use kati bagenda kukozesa UCDA. Ekusanga kanaabo oyina omwanyi obadde ogenda gupakira gutwala Bungereza ng'oyina contract egambe ejjula olindako ono omukyala tanaba kufuna kwota yo. So gutwala ogumuwe. But the same gutwala ogumuwe ate ku price ye. Ku price ye okusomesa abaana abakupa ebigezo oluso. Lindako. Bw'aba tannaweza zize. Lw'omushana bw'ogula ensawo. Aga nti yitawo. Anto bw'ogula ensawo bw'oba oyina omwanyi wano ng'ogenda gupaakinga. Ogupaakinga in accordance with the contract. Yes. Gy'ogenda okuwa Bungereza. Kati contract y'omwanyi ogwo oyina okugiwa UCDA. And the reason is UCDA kugyeko 2%. Right? So tesobola kutera mu stamp oguli omwanyi okugenda nga togeraze contract. So you must even show your customer. Oyina okubalaga customer wo. Oyina okubalaga UCDA. Kati bw'ogeraga UCDA. You must be UCDA eyina n'olukusa eyina no power. No buyinza. No okugamba ono omukyala nti wategere n'ono naye agula omwanyi. For what in the journalism? Sources zibeera protected. Eso okumubbira ebigezo. Ono muguzi mulungi. What this agreement says government engeri gy'erina UCDA tejja kukkiriza yenna kutwala omwanyi out of Uganda. UCDA kategegerwako yeri muteke pya eri mu kofi ya kyemerengeza okulaga nti bakola etteeka eryo nga kigendererwa kyandagaano eno because mukulu government yali teyina mwanyi kati yakola etteeka erigiwa obuyinza okuwamba omwanyi and that is unconstitutional because tokkiriza bakutwala anybody's property in private interest. It must be in the public interest. That's the constitution. Kankoye information nkadde nnyo. Oluvannyuma revolution ya Bolsheviks. John, is that 1917? Yes. Bolsheviks, Russia. Bwe batandika okuinstitutinga communism. Ekimu ku bye baakola ba farmers be Russia babadde be bamu ku basinga okuliisa ensi e Bulaaya for generations. Ne bagamba nti produce gwe mwina yenna abeera wa community. Era abeera waffe ffenna ng'ensaani Russia. Abeera takyaliwo nga kalooli lw'omushana abeera wa Soviet Union. Bafama baakola ebintu bibiri. Abamu produce baamukweka ne basima ebinnya ne bakweka grain olw'okuba nti baamukweka mu binnya nga te abadde mungi okusinga okuba oluvannyuma bw'osoma entereka ya grain e Russia yabanga ya mu binnya olw'obunnyogovu ng'asigala mulungi n'olw'okuba ono yasukka ku bye babadde batereka bulijjo yavundirayo enjala
nerumensi Russia farmer no community bana fiwa ne bafirwa ekyokubiri because now you have already been incited. Let's go. So that's okay. Kulima bafama kye bakola okulima bakuba mfita eka bili kanimeke anti wogambye nti bwe tulima byaffe nti nawe jangu obi ekikutwala Russia ng'aba wano baasiikanga nsigo ne bazisimba wazimba temunabakolaga ku action tukole ki. Let's first understand endagaano egamba ki anze mbadde nkuwa byafaayo bya ate of course nakujjuka ne musali amini banange mujire twange coffee smuggling bafama wano bamanya nti first of all neno abagwe mwanyi tibasasula bajja kuwa kakiiti bakusula emyezi 6 nti naye Kenya ne Rwanda nawa eryazi gwa kiralu naga nti kabulengane katuzitwale katuzise ku nyanja. So now kati oli agamba they will use reasonable measures. Reasonable measures ziri mu kutakukiriza kutwala omwanyi wa bweru ng'olina contract ngono tanaba kufuna ki tanaba kuweza zize. Now I will come to that later. Linda ko chali sinjagala kubuuza ono tumanya ddi nti awezezza anti ono capacity ya kubulira capacity ya tugambo batuyinawo wali capacity ye we bridge jeziyingide this section that one really important nti the company undertakes to pay the price nenga bagitamininga over the I was going through sikwe na nyi coffee kakande no chali satingura fitin that one is important but majara kudamu echa Kibazo article 3 egamba capacity the storage capacity yono is 60,000 tons but bogenda mu bira agenda okukola akirizibwa n'okugura green n'oku exporting ata akirizibwa n'oku exporting go exporting so capacity ye omwanyi gwa Uganda yonna it's unlimited mukulu gundi yatugambye ani Lamanzani nti ono capacity gyayina ku mwanyi za Uganda ntono nnyo ati nzomanyi incident gano naberanga ku consultant okulenda gano we so nyimanyi waba abiterese kyora ngeza ko kugireyo consultant oli munnamateeka omanyi eriyo munnamateeka mukwano now then ekirala nti kati ekizibu kye tuyina buli Tom Dick and Harry afuuse expert. This is simple English. Kundagano. This is simple English. Me, I'm looking for the mind. Mukulu kana wamulabye eyo nsonge mubo boyagala okuvuma abantu naye nga ate naawe ebintu tobinyonnyola bantu kuba naawe tosobola binyonnyola nze nembisoma mu lwomusha nasoma luzungu lwe luyatandikirawa eri ewammwe Rwenshama tichawo oluzungu lwe yamusomesa bwemba tumase mutundu nga byebuzaabuza so kyoyo omwami tugenda kuwamba se mutundu zonna eziveera let me answer Kakande's question nti bwoleeta omwanyi UCDN mubira konti Kibazo omwanyi gwalese mulungi nnyo screen 18 and above mulungi tugwambe katono omukyala yasala webbeyi you get yakusalira gwe babango badde ofunya akatale nga bagwagala $15 per kilo yaja kugamba nze nkuwa $6 naye ngorere n'akatale eri n'agoba ba $13 now let's go to the question of sovereignty chobadoyogerako that companies ezitwala omwanyi leero za abazungu guno omwanyi mukulu Katikiro chayogerako nti emwanyi terimba only when nga dole eri bweve eri ngejanga ya Uganda choba oriche mukade kye yakugambye we kororo that when you export coffee Uganda gets the dollar naye agutwala bungereza bwabanga mu Italy dollar negende Italy then it means guno omwanyi gwa Italy like the way you were explaining into omwanyi gwa fe kugenda Sudani kugenda Kenya Sudani negutwala Egypt. The question you need to ask is tufuna muka does Sudan pay us in dollars bwebange kugula Mombasa bwebanga egenda kugula Mombasa nga Sudan yagulawo wano bank ne tsasura mu Uganda currency then our net income on coffee is zero. It means the coffee belongs to and that is a question of sovereignty. Now mukulu Kanabi
nyambo ngendere ku 411F the F 411F jabi F, yes. The taxes. Any other tax or imposition Very good. levied or charged under the laws of Uganda in force at the date of this deed, and such other laws as may be enacted from time to time. So this lady is exempt from any other taxes and impositions. So kati you know kunonya for 10 years even like school no tax etya yete mkwata ko. The most important word is what is the definition of impositions, because if chetubade tutunulira wano is taxes, but there is another word, or impositions abatwale mwanyi. So the competitors babakutera ko imposition ya 8%. Because wano katono UCDA unilaterally egutade at 2%. Kati yenzo gamanti kwa kakande oja kubongo wa 10% imposition. But this lady, she's exempt. She's exempt. Ono muitale. What? Exempt. Are exempt. But Nayata is a competitor in the same economy. Exactly. Now, and the two ya kusaira webay. So, but what is very interesting. It's very important. Nti activities byakola ebene bimuwereddwa biba ne impact finally ku mulimi. Absolutely, of course. Kubanga kitegeeza nti ebbeeyi y'emmwanyi teyinza kulinnya ng'ono alina farm grip ku market. Is almost a monopoly. Kitegeeza nze omulimi w'emmwanyi ndi ku Maseye Bugerere beyi gye bajja okunsasula ono omukyala effectively yagenda okugisalawo. Now then 412 mukulu Kibazo egamba eyo imposition bwerijja government eri musasulira. It must pay. So you Kibazo oyina okugula amafuta bakujjeko omusolo and then osasulira ono omukyala that percent. Yes. Now let me go to where no exemption from tax is allowed under the what? Under the law, or the exemption That's provided is inadequate to provide the company with comprehensive relief. From taxes or other impositions. Then the government of Uganda undertakes that it will bear the cost of all such taxes. Yes. Now kati zebakujjako ku mafuta. Now there is one thing which was now it is one of the leading advocates kumwanyi wano mu Central mukulu Katikiro ngayogera ku is this really a monopolist. In other words, ono mukulu Museveni azimba monopoly mu market. Yes. Botunulira mundaga kugambi gundi yasigadde mu katale kyagalanyi mwali yuga kofu mwali botunulira kibinde mwali botunulira tegeeza ne bananda kiringa se mukulu Kibazo kiringa fe twasabira mu mpira nga bena mirango junior balina engatto fenga tusambira mbigere nife nani watukiza naganti mugende musambe nawe na milyango. So now let me answer. Nenga bali mu ngatto. Now let me answer. Nenga twagambye nti waawo muso okugwe ngatto temuja kusambira mu ngatto kubanga bali bannamwe the rest tebalina ngatto kala ono omuwadde ngatto zirimu n'obuuma wansi akuwa mupiira nabana batalina ngatto. Let me answer it specifically. Kati wogenda ku article 3 ye capacity ye optimal capacity is 60,000 tons optimal. Bine we bere kanta jakuba subra including green. But we export on one we twala where is 6 million bags. Around 6 million bags is the 360 tons. 300,060 tons. Because bags are ziri mu kilo nkaga. Now
yatwalako 60,000 tons out of 360,000 tons. Nenga ya ina fast call. Let's go slowly. Translating into 16%. So botunulira endagaano on the surface. Is 16%. But where it is very critical, more Article 422, 421 and 422. Kati agenda lindako awo PSWST we adatuga nti uno omukulu gobi la manzani yadatuga nti uno atwala ku kati nkujira so bogena zigunia bogena mu article kumuwumba zeko kitole bogena mu article 421 and of article 422 ono mchala ayagala screen 18. You see go musubuzi bobo ogula omwanyi kasese ogulira mu bag omwani nga bwe guli. So where you get some money gwagenda ku exporting abo tuuka wano ogusotinga. So bosanga mu screen 18 nga mungi ko ogenda okuwa akabeya akanene gukompensating ra guli ogutali screen what screen 18. Now this lady ayagala premium katwa bogamba nta agule screen 18 Uganda government omwanyi gwa Uganda yonna we may not have capacity emwa these bags, these tons, 60,000 tons, nga screen 18. Additionally, kuchoyogera. Additionally, manyanti capacity ya 60,000 annual, okay? Kitegeza, nti mu season ezimu crop yona jagitwala. Kubanga tanaweza. Nechaza inachagamba nti akuwaddeko. Nawo atake ekiri critical. Aganti okuweza 16%. Oyina okuseeka okuleeta yenna gwe muyina alondemu emmandule kati bw'anoonya emmandule screen 18 kasita kujjako screen 18 gule ogusigadde gwe wagufudde bakuyita regular kati ye kyagwira and kino bw'okikola ku basupplier bakanabi olulimi kanaabi talutegeera olw'emmandule ne regular bw'okikola bakanabi naye kanaba amanyi amata kanaba amanyi amata nti waliwo olukoko the cream katinga wala ebye imputa msaja ali mukisibo badde kakano msaja ali sanitizer mandule kakano msaja ali mukisibo katorabe nuni sorry imputa the most important is enuni so no abaga nti njagala nuni zonna ngawe kirira then kayaka tanya kagamba totuletera wano emputa nga teina nuni ore yako mukobe nagano enunu zona zize naye waliwo mbadde mutwala fish ne bagamba ngachaba nabo kyabagala okukebera eki yenuni mweri so kati bobanga obadde ina contract ngoli kyabadde ayagala is screen 18 ono omukyala naagikujjako oba ovude muki so that's where now monopoly comes in. Uganda, the whole of Uganda may not raise 16% y'omwanyi gwonna nga is screen 18 ate ono omukyala gyakola ki screen 18 ene mandule bagipima batya anti bwino olutuba obunya they make their holes of that size screen 18 kati bw'oguteekamu guyitamu ogusigala waggulu is screen 18 and above ziri empeke ennene and as empeke nene mu registration bagala gobeera abazirima they will be knowing Kibazo omwanyi go gulima professionally or you put in good manure you put in good fertilizers yebiri muteka yes kati bwana okulima screen 18 oyino kwango ina license then including varieties and now this indagano where it's extremely very tricky and silly tekulaga which type yona agamba I want 60,000 tons but takugambi oba arabica oba robusta and you see it also includes the seasons so te wanda bado problem sigeza anti nebo gisu cooperative union wewawe nanyini coffee baga anti mulete wano according to this contract bamugamba soko wono mchala using reasonable n'abantu be tebakwata mwanyiza chechiri nandala che yabadde abuuza onayogera ku mwanyiza jjajjawe ayine samba ye mwanyi now so finally mukuru Kibazo the competitors bolwana nabo in the market because you see this lady agenda kugula green
this lady naye agenda kukola abalayo bakola but basasula amasanyalazi at the prevailing market price weye ayina okusasula at 5 cents. They pay taxes wamu n'ebirala kakati so it will she has a competitive edge. In other words bali abakola ki abasingako. Now kati mbanengezako kukulaga that eno ndagaano wefukide extremely very fake nti one akirizibwa to export ogutali processed dangerous not fake two akirizibwa n'okugula green naye kujja n'agamba even including by the flowers bye mbadde mukola ku kaalo naye akirizibwa okukola ki akirizibwa okubikola but government emuwadde backing emuwadde base yetawadde eki yetawadde abalimi abalala. So all in all tufunye chobade yango market geno no tiny rollings tiny roller I think ono waronro yes yes babale bava munsko yabafunire mundu bamwanga bamu omwanyi bamu isao bamu fera msajja now the other last time nachukua yamugamba nti endagaano ye yali ya government yali abayekera yes that time nachukua nti oito joke omwanyi yaguwamba during coffee marketing board but cause gwalgu yamba je the UNRA nerero wetujibavide munsko ano mukulekere bakandwanaho yabadaina these cooperative unions at least I remember very well banyankwere kweterana nasanga wene brigade yakamwesiga mumwanyi mwenyine nalingeze kumuraba ni musanga ali maguti yago omwanyi mbarara so bajiryawo ne takalyayo ne birala byonna. So to Mr. Museveni coffee is a security issue. Yes. Is an occupation tool. So all in all gwalo cholese what should the farmer do? Farmer ayino kubera organize nabadde nyinyola ba farmer bera ngamba wa Uganda kati sigala kuchogera ngabo ochogedde that the farmer should be organized naye ngeri jali week katusabe katonda gwenda gwetu taddemu umwanyi gwenda gukale guvunde gujire until there is chawedde ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Radio Simba nkomaone Haruna Kanabi bogendo bitunulya kubanga nebuuza endagaano eno bwenzijjawo pineti wali wasayininga wali nenteekawo name mu kifo kya Enzika Pineti ne Vinci Coffee wana wali Uganda Vinci Coffee Company nenteekawo Bugisu Cooperative Union Limited nenteekawo Bugisu Cooperative Union nga yakola bino wano wali signature ya Pineti ndo wagenda we ya Nandala bino netubiwa kampuni nansangwa ngaba na Uganda twandifiiridwa nga bino tubiwadde kampuni nansangwa mukuru Kibazo pozi botunye ndagaano eyo sinalamu wano nti wananyiba kampuni eyo tebukyuke myaka 10 bo babukunnyonnyodde kitegeeza nti wananyini eno even after 1 month busobola okukyuka buyinza okukyuka ne bugenda mu karuhanga deep state yes anti mpuliriza Gasimba the choice of name lwaki tabeera Sebunya yenanyini mafuta Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira Charles Romsha na John Kakande ne Haruna Kanabi Kibazo sole Romsha endagaano ya Kanabi yabadde nti sigenda kuyombera ku musindalo nga mwogera naye ndowooza twamisinga ekintu ekikulu kimu mu bino byonna tujja kubitapota naye mukulu Gobi bwe wali omugoberera yagamba nti eno initiative teyali yaabwe oli ye yagikola ki yajja n'ababalira ddiiru yaleeta ebintu bye nga byonna amaze obbikola ki okubibala kabe kasinga oba oliawo n'endagaano yagireeta nga bamaze oggibaga bano Romsha n'agambye mbu yabeerako consultant nga ye yafuna ba consultant be ne babagana endagaano Kasayija n'ateekako omukono mugundi. So ekyo nakyo njagala mukitunuulire nti Vince yasoma ki ekyo ekyali kibulawo n'aleeta ekirowoozo kye
ate ne kitabaako na kugira kwonna wabula ne kiyitawo butereevu. Eyo nsonga nayo njagala tugitunuulire. Mukulu Kibazo bw'onoogenda ku list y'aba companies ezisupply ezibadde exporting emmwanyi. February 2021 okusinziira ku UCDA twalina amakampuni 40 mu Uganda nga mwe muli ne Kaweeri, Olamu, Tata Uganda, Yugakofu, yani Kyagalanyi abatwala emmwanyi ebweru. Uganda Vinci ani coffee terimu. Guno mwaka guwedde zino 40 zize zikola ki? Zibaawo nga ndowooza ne license zaabwe bazikola ki? Kati all of a sudden tufuna new player ayingira ku listi naye ate n'afuna ne protection. Abalala bonna bali 40 gye babadde batayina. Those who are taking the 6 million bags. Bwe bagenda nti kanono yatutteko butwazi katono. Ati babadde batuyamba kutwala the 6 million bags. Babadde tebatuyamba, babadde bakola business. Bakola business Yeah, nabo. but still they help the country. Naye nga UCDA be bantu beeyina ng'eggwanga Uganda nga lye bayina abatunda emmwanyi zaffewa ebweru. Mukulu Kibazo kati ono mu mwaka gumu kati kuba yazze February 22 yavuddewo amangu n'amangu n'abeera nga ne history we tetumuyina mu listi y'abo abatwala emmwanyi ebweru, naye n'ajja mangu naye n'afuna omukisa ogufuna ettaka exemption z'emisolo n'azifuna n'abeera nga n'emmwanyi nazo bazimuwadde nti gavumenti egambye nti tujja kuyirawo omubiri bwe tuba tuzze mu njogera yaffe yene ya bulijjo okulaba nti emmwanyi ze weetaaga ozifuna zonna nga bw'ozikola ki nga bw'ozaagala. Kati ekyo kituleeta mugamba mukyali totuteeka mu kukemebwa kigamba endagaano yasooka yali 2015 naye kyeŋŋamba kuba exporter taliiko ey'endagaano eya 2015 kubanga nagamba kanaabe nti endagaano zino eno gye tusembayo eno addendum kituufu kweri ezize waliwo n'addendum endala addendum ziri 2 kwata n'akola musingi kati era lwaki UCDA temulaga ng'omu ku bantu exporter 2015 ne 2017 kakati eno yesembayo kati eno yeri that means she has been around for more than 7 years ng'akola business ng'ayina ndagaano nga nabukalagaano ke tali mu kofi naye nga kalagaano ke. You see the larger issue shechi mugana atalisi kwataho gutiye muna agitwala ate sebo ndagaano ezo zigendere waliwo gye bayita Kalangala Infrastructure Services okimanyi KISS okimanyi nti company eyo is effectively the governor of Sese. Yes ojja kusomeko I have a copy kunonyeze siyewe binazu bajiwa okuddukanya all the services electricity, water, road network, everything. Oyo IBIACO Imperial British East African Company kati twafuna contractor at running the government system. Mukulu Kibazo oli makati ga Gasimbagane Ne Bannamawulire. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Mukulu Kibazo mbadde nkyakugamba nti UCDA kuba bagaye nti si ye nannyini buyinza ku bonna abalima emmwanyi agira batya n'abazikola ki atuwadde lisiti y'abasuubuzi abatutwalira emmwanyi zaffe ebweru nga ne ani gw'obadde oyogera ow'e Masaka Kibinge naye ali omwo. Uganda Vinci taliimu yali tannatunda ate era bwe tunaddayo emabega nga tunoonya era tetumulaba nga tonnaba kutunda era osooka n'oregisteringa si bwe kiri newogenda ne weeyanjula eri oyo gwe kikwatako n'aga nti bwe nkukebedde ojaamu
kuweerwa certificate otwale ki emmwanyi. Vince tumulabye kati ng'endagaano ekoze eki ezze ng'ate n'obuyinza bamuwadde bungi. Kati ekibuuzo kyange kiddayo, ono yaani? Ye Vince ajja mu mmwanyi n'atonnyamu, naye nga mu ntonnyamu gy'atonnyamu y'endagaano eno omusana gy'abadde annyonnyola abantu. What is so special? Ekyo kyogambye nti singa tukyusiza ne tuteekawo Ugakofu, singa tutaddewo Tata Uganda, kiki ekyandibaddewo? Ekisembayo mukulu Kibazo nti bino ebintu nze ndowooza bireme kutuwawaaza nnyo, naye abatukulembera babeere n'ekisa. Mujjukira wano Kaweeri Coffee. Abantu ne babagoba n'emiggo ne babakuba ne givuga nga bagamba nannyini ttaka nga nti nze ettaka lyange nze naliguzaani. Gavumenti nayo neeyambako Kaweeri Omujamani negoba ng'erinnya Ganda yatwala kifo ekyalo kyetuyina badde mpulira Kavuma, mukulu Kavuma nga erinnya lye baamuwa erinnya lya Luganda, kati mbadde nkyanoonya Kavuma kitegeeza kimu. Abalamuzi bonna beekobaana ne bagaana okukwata omusango abantu abo abakaweeri ba victim okujjako omuyindi Kyodwe yali omulalu yali akola mu ngeri yali omuvumu naawe aba victim obutitimi bwa sente naye ne bagamba nti omala biseera kubanga tebajja kuzifuna era nga kasa nti up to now tebazifuna. ojjukira naye judgment eri yasembayo Kyodwe okuwa okubalinga nabateka akatebe njagala ojjukize n'abalala judgment. Abalamuzi bonna bagamba nti he's a madman. His law is not anyone in Uganda. Njagala ojjukize n'abatuuliza nti yalimala ogikola naga nti yambuzeeko mu kabada nga sigirabako neyeewuunya ani yali agitutte. Naye Kaweeri yajja ne batusuubiza ebire n'eggulu, ensi n'eggulu nti munnange Kaweeri agenda kukola wano biki. Mukulu Kibazo funa akadde ogendeko emubende otunule ne community ziriwo, naye mbadde ntunuulira wano Kaweeri gwe baaga nti agenda kutukolera byafaayo akwata kyandooza 28 oba 29 kuba tutwalire emmwanyi ebweru eyatukubya embooko eyakubya abantu embooko n'amaiminga abantu. UCDA emuteeka mu kifo kya 28 eri wansi ng'omu ku batwala emmwanyi ebweru eza Uganda. They even killed the people. Babatidde ebyennyanja 28 abeera oba ni grade D kyoga abana Uganda babasse ku lwamwanyi ne babatta ku lw'ebyennyanja kati babatta ku lw'ente kati bakuleetedde n'endagaano naye bagenda kuba reasonable nti ono Uganda Vince gw'obadde tomanyi na kumanya azze akola ki. Kati ekizibu mukulu Kibazo tutunuulira ani? Tutadde nnyo omulamwa ku penalty ne tuteeka nnyo omulamwa kulamanzaani, naye at the end of the day kale singala manzaani yasigala mu nnyama tetwandisumbukanye ebyo yandibirekedde sendawula yali asomesa bulungi. no kanabiruli nakugamba oli agamba ndabagambira wahiiguru no wahansi ayihuririire fe tugambala manzaani n'abali ku kibanyi bawulira ate musajja wa ku kibanyi bawo mmanyi amanyika abeera ku kibanyi kati bwe tuba twogera kati ffe wano twogera ne n'amanzaani ne penalty ku ttaka abali ku kibanyi bawulira kati tuseeseetuke musonga bw'oyagala kumutwala waggulu ku kibanyi okigambo otya bagambira owansi wayigula ihuririire kati owa waggulu tukyuse naye tumwadressingeko ajja kuwulira omanye ekizibu kyakanaabi abasajja bano bwe bataasobola tebaamanya nkola ya kibanyi amenvu okwengera tegeetaaga muliro gatunulamu
gogateekayo ku kibanyi Yes. ebbugumu eriri mu Ekolito fumbi bugamba ebbugumu eriri mu fumbi lyengezaago okukibanyi okakafu kiboyina nti owawaggulu naye awulira sebo kakutegeeze ewamu tebanga kukibanyi musaasidde naye fe abalina ebibanyi abalina ebibanyi omuliro oteeka mu kyoto wano wansi kakaki wano ebbugumu ne liva wano ku kyoto ne ligenda ku kibanyi kale gwe nyweza eno Nyeza nyamanzani ati nga tuvudde kulamanzaani nga tuvudde kulamanzaani obadde oyogera amawanga gasinga okutwala emmwanyi era by February last year Italy yali emu ku kampani ezikola ki ku mawanga amawanga ge tusinga okutwala emmwanyi Germany naddako n'abalala nga tetulina pineti naye kati teebereza nga tulina pineti emmwanyi obungi ze tunaatwala kana bikyakutegeeza ye pineti aze kuwamba katale kali taze kuwa katale kati pineti yabaze bubazi waliwo yabaze kayingira nsooke ndisplacinge bano bonna ntwala katale kali barifu kambagule owawaggulu wawansi kamugule banamugambako nowawaggulu naye kitegeeza ekiteeka kuba mirundi ebiri nti owawansi bwalya nowawaggulu aba alidde bwekiri you liberalized sooka oddemu kiri watugende bubulira owawaggulu oli yali waggulu kati nanyinimu bwajja nadduka nayingira wansi w'ekitanda kati ono omukyala waggulu agamba ono wawaggulu naye nawe ng'ofuluuta nnyo agamba bbaawe kati oli gino ng'ofuluuta nnyo kati ye nga kyagezaako agamba wawansi omusajja afuluuta teekayo naye onaga nti omanyi eno baaga nti tubuulira abawansi naye n'ab'okukibanyi muwulire ati kyetubuuza njagala kikyusa nti abawansi bwe balya n'owekibanyi alidde kibanyi aba alidde tetumanyi simanyi engeri gye yeebaka ampuliriza Gasimbagane ne Bannamawulire